Poliisi mu ggwanga lya Saudi Arabia yakukwata buli muntu yenna ayina VPN mu ssimu. Kabaka we Saudi Arabia omupya aliko awadde ekiragiro buli muntu yenna akwatibwa nga ayina VPN mu ssimu nga wagi installinga teri kubuuza kigambo kyonna, teri kusaba ansa yonna. Bw'oba oyinamu akasente ogenda kuwa omutango, bw'oba tokayinako sitweyitiruzira ogenderawo mu kkomera olw'ensonga ze zaawadde. Kati wano wembuuza iffe bakadama tugoyingewa, tugenda kugoyingawa anti ekibadde kitubeesabeesa. Munnange it's no more. Wano wokka wosobola okujja updates ezikwatagana ku bankuba kyeyo n'ebifo ebirala ebyenjawulo. Nga bwe nabagamba, bw'oba subscribinze kikuyambako nnyo wabula gwatanaba subscribinga obutambi bwe buti mwannyinaze bugenda kukuyitako, togenda kubufuna anti toli omu ku ffe. Kati kyolina okukola obutasuwa gwe subscribinga, kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako. Ate era ekisinga amakulu, don't forget to comment so that we can know what kyotegedde mu butambinga buno. Your comments are very useful to others. Mulimu abazisomamu nabo ne bafuna amagezi nga gwe goyina. Jangu tubeere wamu. Kaakati nno nga sibarwiseeyo kansooke mbatwaleko mu mawulire agazze gayitingana munnange engeri gye bagenda tukolako emikolo eri mmwe mwena abakozesa VPN. Ate era tubeere nga tukomawo. هذا VPN كثير مشكلة الحين. شرطة تشيك اي مكان تشيك، يمسك جوال حصل هذا VPN موجود موبايل، بعدين 100,000 ريال 1 سنة سجن كلبوش. شرطة تشيك الحين اي نفر عمال سواق سعودي اجنبي كله نفر ديليت. اوكي bannange buli alina VPN mu ssimu agijjemu ng'oli Saudi Arabia. Bali bakwata, bali kubakwata fayini yakakadde kalamba bakukutiika kukozza Uganda. Bannange muggyemu VPN. Nze bangaana dda okujja kwa live z'abantu era sijja. VPN olwaliro ngezezzaako VPN emu. VPN yanjye mbadde nkozesa Ebiganye okuconnectinga ne downloadinga VPN endala neekola, naye kati baana mmwe muwulire. Muggyemu bannange ng'okyetaaga akalimo okugyamu VPN mu ssimu, mugiggyemu bannange VPN. Gwe wenna abadde tannabakulaba mawulire ago munnange genda ku Google yo oteekemu is VPN allowed today in Saudi Arabia. Bajja kubanga bakuleetera era bajja nakuleetera musango kigwina okufeesinga in case if you are caught ng'okozesa VPN. Omukulembeze aliko mu ggwanga erya Saudi Arabia ebintu twabagamba dda nti agenda kubanga abikyusa era nga muzze mulabako yatandikira kukumma abantu ssente naddala bano abaali beesuliddeyo gwannagamba nga tebaagala kukola era ne mukirabako nti a lot of workers have been deported back to their countries without any excuse. Ensonga yakubanga tewali ssente era n'agamba nti nno for VPN users virtual private network mugenda kubanga mufuna obuzibu era nga gwe alinamu akasente bw'onooba okwatiddwa ogenda kuwa omutango wabula for those that are broke naye nga te you have VPN in your phone you're going straight to luzira. Era n'agamba nti people VPN users babadde baguddewo omuze ogwo unblockinga sites ze blockinga sites ngeziri semi-nudes eziraga pornographic content. Era n'agamba nti nno kwe kuli ne VPN ezibadde zegguliddeyo gwannagamba nga batandise okuba nga basupportinga LGT kyabadde tayagala ebintu by'okulya ebisiyaga Sodomo and Gomoro. Era kwekyo n'agamba nti he's going to put an open eye to those using VPN today. Kati awe nkugambira nga gwe omukozi munnange if you have VPN gijjeeko ate era nga mulabyeko nti nno emikutu egisinga migale ne TikTok teweewunya nti nno next year egenda kubanga permanently ebeera ban in this country. Ngera bw'olabye emikutu omulala okuli Telegram okuli Imo ne WhatsApp calls tezikola
etc kakati kigenda kuba erigwe wabula nga atera ngenda batirako akatambi ka mwana muwala eyemulugunya ku companies ezileta abaana okujja okuba nga bakola ebiraya era n'ababuuza you people mugamba nti mu training abaana what are you training them mulema obasomesa ebintu ebibayamba ne mugomoka n'ebintu ebitalina makulu katugendeko mu katambi kono omuwala kubanga I think this video makes sense tujiwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Eno video yange egenda eri abantu abakozesa bakadama training nga bakyali Uganda oba agent oba ba office mwenna abakozesa bakadama training mumba training so that basobola okutuuka eno nga buli kimu bakimanyi muba training biki oba just mbakuumira eyo mu myezi 3 ageze mu training olw'okuba yakuwa passport ye omukuumira awo mu driving okutambula so that aleme na kujjako passport ye kugitwala ku company ndala wako muntu mulala asobola omutambuza amangu muba training biki abaana be mu training nga bafala bwe mefuula nti mukozesa training tebalina kye bamanyi batuuke na bawalabu ne babajoga tebasobola kwerwanako basirusiru bazunze mu nsi bakyusiza ebiyumba sente zibalemye okukola naye nga bakola training muba training biki muba training ku smiling Eva mukama wako labe ngoina smiling face simanyanga muba training speed mukama wako akuyita ne wobolya ne wewa webase doka kikome mukama wako isoba wekona muba training biki muba training fashion mbokwala buli fashion okakasa kadama go training go gamba fashion zobuli yagenda kukola muloji tuuke no kadama yayita mu training nga tayina kyamanyi nga fala nga tasobola mirimu tasobola kwerwanako tasobola kwogera na mukama we bamuyisayo ne tasagamba nti bannaye empisibwa we mukama wange empisibwa we mu nsonga eno neno nedda muba training kukebera mu biyugombo mukama we amala okuna bagenda okebembo kiyigo bakirese kiyonjo ontegedde mukama we amala okusanirira enviiri mu kisanirizo bye mba training okasale bagenda okukola eno lwaki kale mbate mubuliddwa ebyokuba training mubayigiriza oluwalabu ojja omwana ekyannamukaaka tamanyi luzungu waakiri muyambi abenga azeno ng'alinamu ku luwalabu lw'amanyi so that asobole okwanguyibwa nedda bakadama mweke okubayigiriza okwerwanako mugambe ensonga yonna oyina gimala na mukama we yogera naye nti mpisiba bubi sifuna mmere siwummula ng'oyogera ku maaso ne mukama wo mwe mukola kimu kyakuba training mbo manamba g'amasimu bw'ofuna obuzibu kuba kweno simu okakasa enamba gye wawa Kadama okubako esobola omuleetera emmere nga tebamuwadde kyaggulo n'emuwa ekyeggulo tebamusasudde asobola okukubira n'ojja n'omuwa omusaala gwe muba training biki nga bafala sente nga zibalemye okukola abaana bayise mu training ne mukwata abaana 100 ne mubakozesa training emu azifu bagenda kukola mu kiyumba kimu ebiyumba byanjawulo abantu banjawulo n'emirimu gyanjawulo bw'oba Kadama muyigiriza okugolola abaaya nti ogenda kukola gwa kugolola abaaya zino gigolole nga tonnava Uganda bayigiriza okugolola amakanzu nti ogenda kugolola amakanzu ekanzu yiyo giyigo gigolola naye batuuke eno mbo ffe baatu traininga mukama wo olina okumutya olina okumuwa ekitiibwa omwana w'omuwala butagambaako kyakutuma kyokola kyetaagisa n'ekiteetaagisa kyemubalukubiriza nti ogenze kola n'olaba Kadama ayise mu training ng'omwana w'omuwala bwe wa myaka 3 amulika amukuba naye nga Kadama anti bamugamba omwana w'omuwala bwe tomugambako ali awo amukuba mpaka omwana waanaakoowa okuba atambula agenda naye nga kikadama kikalula bukanuzi maaso bye mukozesa training bye mbabulya nga mubatutte okukola training oba just mubagiyingisa so that basobole okugula obudde nga temunnaba batambuza bye mutendeka bakadama si bye biri eno y'ensonga lwaki eno waliyo aba PhD waliyo simanya aba diploma ba certificate simanya degree byonna biri eno oba wasoma oba tewasoma y'ensonga lwaki nkugamba nti training is zero nothing teyina kyegatta ku Kadama okujjako okumusiriwaza okumugjamu amagezi amazaala agawula nti banyimye emmere kangende njimusabirwa mpaka mwamuwa nnamba ya simu nti bwe bakuma emmere kuba ku nnamba y'essimu ayishuwa Kadama nadda ku social media n'akola video banyimye emmere azifu waliwo agenda okufa ku social media agenda amuwa emmere oyina kwogera na mukama wo nakukala maaso sifunye emmere yonna agisenya agitutte kwate sowaani yo gimugobereze ebyo bye mulina okubagamba okwerwanako
mubasomesa ebintu ebibatagenda kukola eno ebiteetaagisa. Singa kwali kuba na knowledge okujja eno, singa abadiguli be bajja eno nga ffe abataasoma twasigalayo. Training ze mukozesa bakadama tezimatali nga mubamalira budde. N'olaba kadama yakola training bannange nga tasobola na kusaba musaala gwe. Bamumye omusaala gwe akubira agent, simanya akuba ku office, simanya akubira ku namba ya simu gye baamuwa. Byebyo bye mubayigiriza. Abakozesa bakadama training nga mujja eno mubayigiriza biki? Kusimayiringa mukama we takulabako ng'onyiize, mwana bamutulugunya, talya, tawummula, naye ayina ataddeko smiling face kubanga yiyo training gye yakola. Kati ffe bakamenya abajja gye tulina training mukwano nga tulina magezi mazaale nga nsobola okugamba nti ekyo kibi nedda, ekyo kirungi. Naye kadama yakola training buli kimu ye kirungi gyali, tayawula kirungi na kibi. Muba traininga biki bannaaye? Byembamba traininga bibino muwa abaya agigolola agiyige nga tannajja. Muwe kanzu muyigiriza Oluwalabu, muyigiriza okwedifendinga n'okumuyigiriza nti tunula maaso ga mukama wo omubuulire ebikuluma, omugambe ennyigirizibwa. Okay, ofunyeemu okunyigirizibwa, yita mukama wo omugambe, mukama wange njagala kwogerako naawe, kino ne kino ne kino ne kino tebitambula bulungi. Teri kyogenda solovinga nga gwe tokisolovinze na mukama wo. Mbokubye essimu ku office, omuntu ali Uganda gw'okubidde ajja kusasula omusaala. Bino ebintu byakwebeereramu. Bw'oba toli sharp, tolina magezi mazaale, ne bw'oba okoze training 10 mukwano mala budde. Mubatendeka biki nga bafala nnyo, nga ssente zibalemye okukola, nga bakyusizza ebiyumba, nga bakyusizza ensi. Akola myezi 3 n'addayo kyokka nga yakola training, akoze myezi 3 n'addayo ate nga yakola training. Mufaaki ne training ze muwa abaana abo nga bafala. Omwana atuuka mu kiyumba avudde kya namukaka, tamanyi Luzungu, tamuluwalabu, n'abeerawo naye nga yakola training. Mu training eba yamugasa ki? Ffe mutuyambe bakadama be musindika eno, bakozese magezi mazaale na kwerwanako na kuyiga kwogera na bakama baabwe. Tebakuwa budde kuwummula, tuuza mukama wo omugambe munnange enkola. Nina okuwummula. Nkooye nnyo. Byebyo nno ebigenda mu maaso. I think this girl has a point. Companies ezireta abaana ebulaya, you do say nti no, you train these girls for a better, for a better work or to better their lives before coming. Naye njagala okubajjukiza that things that you do training them are not important, they are not necessary. There are certain things that are do necessary that you have to teach these girls before coming here. Ensonga ng'ez'okubba, mubagambe banange stealing is not bad. Ensonga ngeza hygiene, ensonga nga respect, n'ebintu ebirala omugambe if you do this and this where you are osobola okufuna ekizibu. Bwe bakukwata nga webase ne bawa mukama wo asobola okukuta, oba basobola okusiba, oba basobola okukola ekintu ekyawe. Bakwata ng'obbye mubasomese ku mateeka g'eno nti basobola okutemako omukono, basobola okugjamu eriiso, basobola okusalamu olulimi, basobola okukola ekintu kyonna. Mubasomese ebintu ebyenjawulo ebigenda okubayamba okwekuumira ku byeyo, ate era basobola okukomawo nga balamu bulungi nga tebalina buzibu bwonna. Naye mubasomesa ebintu by'ekisiru, olweyo baluyitawo bati, oluggi baluyitawo bati, ekikopo we bati, madamu wakuyita ddamu booti n'ebintu ebirala, ebintu ebitagenda kubanga bibayamba. Yenze Sheila Adita kamanye endowooza yo katambi nga kaneeno nga weeyambisa comment. The comment box is ever open for you people so that you leave your comment. We love your comments and we do respect your comments kubanga in your comments we do learn a lot and a lot of stuff that we don't know or some things that we did not speak out. Mutuyambako okubanga mubiteekawo waneeno and it reminds us nti banage there is this and this, and don't forget there are people that do learn from your comments also. Nti ogenda kuteekawo comment omuntu agisomemu naye obwongo bwe bubeere nga bugguka. That's why I tell you before doing anything, listen to the video, watch it, give it a like or a thumb up, give me a heart, atera nga sign of appreciation, atera you leave your comment. Naffe tubeereyo nga tugisomako tumanye nti no you do exist. Yenze Sheila Adita imbagala nnyo, see you tomorrow.